Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya. Once again, Noordeen Ntege, nina omwana waffe wano omuwala Janie namukasa. Onye deka soda bannange. Abadde ndo kamoze mpambye kawambe. Nkutumizeyo ka soda? Bandetere. Okay. Baleteyo ka soda. Kakoko. Ka soda ka Pepsi. Banze kwati balina koko. Bampe kaliyo. Kano badde koko. Bya kunywa sayiga bya. Nkumanyi ne waliyo ne Fanta. Ko bitobunyoyo. Fanta awomerera nnyo. Omusajja ya complaining. Nti obuome bususe omunuusi. Kulika ye South. Navaya alhamdulillah. Bannange. Omusajja yali mutuufu. Mukasa. Obuweke wagenda nabo. Butya buweke. Tukira bwe yagamba nti genda nga weesibiridde. Oyo mukasa wa bigambo. Yali atufera. Yi wa bigambo naawe. Mukasa fake news. Yali awabifu. Ku fake news kwasula. Gwe naye kati nze dini emisango jange gyonna najejeredde. Ogwa Chosen Becky gwe bali bagamba fake news naguteeka wali. Ogwa Spice Daya nakasuku yagukubyemu omusumali nenguteeka wali. Kasuku yagambye ki? Iyo musajja yennyini yoyo gwe nali njogerako lwakwane kasuku naye nabamu omusumali. Oli mujja we yali atabuse loja nga ngamba anzize nanzize. Kati sikyalina engalo zange ziri kiriini. Just tede. Era buje bazemu. Just tede yabadde. Ne bagamba yagwe Edalu. Ne bagamba ebigambo biki one Zanzibar gyali kumbe yali afunye akabembereza. Naye kati era ali kumiguwa. Miguwa. Buli musango ngwejjera bwejjezi. Okay mate biga. Just tede ali kumiguwa. Nyabo. Edalu yaddamu. Chichi buzibuki. Just tede ayiga drugs. Nawulirako wano. Drugs kirala. Omanyi kinene. Enjaga. Cocaine. Si enjaga. Enjaga fe tumanyi yene yaba Bobby. Bino ebintu ice. Ayijanye bagiyita ice. Si enjaga. Fe byonna bwe tubiyita. Naye cocaine yoyo w'obuwunga obweru. Era bwola ne mu firimu teriyo firimu gye bazanya ya simanya njaga yabikola. Eba cocaine ey'obuwunga ekuba n'ekujjako. Omuntu yebaka nnina ku nnyanga tazze engulu. Bwalya n'alya mukome watamukuba talekerawo. Kale search talent balina gwe banyumiza. Ayino ngenda kunyumiza ku cocaine nagiwulirako eya Justed. Waliwo gwe banyumiza. Bagende Dubai eyo. Nga banyweri enjaga eno ey'ebikoola. Nesookerwako stage 1. King Mike abo. King Mike weeyo. Abava wano banywe eno ya bulijjo. Good life eyo. Edda yagenda okuyimba ng'emanya ennywa nnyo enjaga. Ene yaffe gy'omanya abantu gye banywa ey'omukka. Ne batuuka e Dubai. Ne banywa ku yaayo. Sho bagiyimba nkeera. Tebazuukuka. Yali yankeera. Baali bamanyidde ne yaffe. Oba bagiteekamu ki? Kati luno abasajja bagenda e Dubai basanga abasajja nga banywa enjaga. Abeeno nga baginywamuko e Dubai awo. Naye era bano baali banna Uganda naye nga bakibaakule. Ne banywako katono ku yaabali. Agenda otuuka omuti mu makkati ng'awulira enundala nnyo ekuba okuva ku matwe n'enviiri zikankana. Naye mbu nga bannyinizo bali abeeri abaginywa. Aba Nigeria oba bagiteekamu mafuta. Oba bagiteekamu kikati neefuuka ate endala nnyo. Baginywa mbu ne bali awo ebyokulya kati ne bano nga munatumya ebyokulya buli mulete KFC. Ne mulyako naye nga muletedde bagenyi bali baawaka. Bano bamala bagenda nga boogenda ku second floor. Balekawo wano nga baakanywa enjaga. Gana amagumba mtisimanya twalidde enkoko ebisambi amagumba ago nga babula kwekuba. Lino lyange ebaleetera okulya okutasoboka. Abalala ebakozza. Abalala n'abeerawo ng'alinga waliwo yaŋŋamba nti ate lwaki nkambwe omuntu anogivaako n'akankana. Mbune Justed mbunga bataginywedde. Agivaako n'akankana. Naye bannyumiza nti
nti waliwo oba yayina luyimba kikawala nombu baali bagenze mbu ku video shoot kakati mbombola yamujja ku snap yamuyigiriza enjaga baali mawulira video shoot kati olinga bwanajjanga makeup artist kati ogwe muyito wa snap kati mukumukolako awo amugamba naye ate olaba wano video gyogenda wajja kuba confident nnyo n'ayisaamuko yali ne munne oba manager baani n'amugamba tetwetaaga kukola ki kukozesa drugs zino obadde muyimbi mulungi kani nga bw'omanyi olumu ogamba amagezi gakuweebwa munno akawala ndoza ne kamusinza amaanyi ono n'atestingako justed bw'anywako n'afuna ekikonfi ky'abadde alowooza yo oba yali munafu yagetingirawo addicted kati omuvubuka agenda okulaba nga ne bagoba omuwala oyo ne bakola ki kati justed omuvubuka ono manager we yabigaana agenda okudda nga bw'onoogamba nti ndi waka ogenze ku microphone ero nti ogenze kulaba muntu agenda okukebera nga akawala tebaalaba ku video shoot era kakomyewo n'ebyokunywa byako kaakati nga manager muntu mulabe nnyo wajjo steady amugaana okunywa ebintu n'atandika awo mpola kati olumu n'agira aba ali awo nga alaikum salaam wa barakatuh banzisi ndi bulungi ogamba otya maama kale amasala gali mu nju ayo wa mami ye mami ali munda awo bali awo olabye abantu b'okukyalo abayina okubuuza bwekiri kaakati jostede n'atandikira awo ng'abimugaana oba muntu mubi nnyo kati awo yateera akayimba kano bano bagamba olina ako awo ate yali nga byavuddeko n'atereera mukko naye addiction yegundi kati ndoza kenzo be bantu balina okukolako omayo rehab baagala okuva ku miliyoni meka 3 ku 5 bakutwala mwezi bwe bakutwalayo n'obeerayo ne bakukolako buli kintu paka lutandika okudda engulu bayimbi bangi abateredde mukko naye fiye naye yagaana fiye aterera wadda fiye oyo yaginywako mbu ne baga gundi na MC Cats nga bayina omukolo gwa mbaga fiye oyo ne olina MC Cats n'agamba omuntu amutwala nti bw'ona omutwala nyamba tomukkiriza okunywa enjaga okunywa kokeyini kuba oyo banuusa munu beesiiga mwesiige bamukola nti kuba bw'ona omuwa ku mukisa tajja kugera era ye fiye kye yakola yalagirira kawala akabimuwa ogenda kunsangawo onsange mu ttooyi era ne batuukawo ono eyamuganya akimanya amulina tajja binywayo mu mmotoka nabimulemesezza fiye bwe yajja mu ttooyi n'alagirira akawala akamuleetera n'ababawa abantu ebyo bintu baba beetaaga na basiba bo bafunamu ssente olowooza lwaki babikwatira namulagirira mu ttooyi n'amuwa ye by'alina okukozesa fiye n'abeera mu ttooyi naye baagenda okumugjayo ng'alina kudda mu mmotoka kudda kati yayimba mukolo kati munnange babeera mu mbeera eyo nga omaye night life ne celebrity life eyina a lot of lies ezigirimu ezikulowoozesa nti obisobola kati ogenda olaba buli yeeyita sitambo byakola ki kati nga nange negeziwaza nti nsobola omwenge sinza okweyambulira mu bantu kati olaba bino byogenda mu basajja baba South Africa ngeza bugeza sigayo ebituufu nkononera linnya ki wali ogenze abasajja abalina bafere wali ogenze wani maama nali ngenze ku holiday nani nzekka Janie omusajja ajja kunyiiga nzekka taliyo
bwaba jali yejjeyo taata neetonda awereze ne messaging asasula air ticket ajja kutawo bifaananyi abite Janie togezesa abite muwe namba kwassa abite enamba yange eyo gira musaba omusajja wa Janie bali aba South Africa abavu abafere mali mawale omwana omuwulira mbu muli baavu ye bannanga ali mawale samula ba South Africa nonye naye simanyo bandidde South Africa munene nali Santoni mbagagga naye samula obaana nonye naye direndidde South Africa dwasitodda yesawo nali njagala kulaba Mandela Stadium najiraba bwe ndibanzire South Africa ngenda Cape Town ate kati sisa kudda South Africa for now ensi nnene okyalina ebyambula bingi kati ensi nyingi ate era nzire ate bakuyayaanira webale nina muganda wange yaŋŋambye Malcolm ali Netherlands Holland anjayaanira Janie ajjeko atulabeko ffe tuli bantu be bagule ticket ayaga nti namugamba totya nnyonyi n'agamba oyo tasesemera abantu nemuga Janie ngali mugambe no ndina business class toli mu economy yi najivaayo da navaayo eyo omuntu akutwala eyo yonna nga tasobola business akireke omusajja wa South Africa byonna yabituukiriza ye teri muntu yantwala South Africa yali sente zange tedi nze neetonda ku lw'abasajja bonna abatuteekamu ssente nga tubeegaanidde wano taliyo aveeyo aleke receipt omuntu atandika life eyo tozimuddiza tabanja kuba byeyasuubira yabifuna tugende maaso omuntu atandika bw'atyo nalooza mu sita ogenda okubaawo ng'ojjako eno obulamu bwaffe ba Noordeen gyembeera evening ozimanyi kololo kati ogenda okutuuka ekkololongo eddiini ebbanga limaze n'abantu abanywa omwenge abanywa sigala abanywa shisha onywa mu bano beeno ndejje nze nina emikwano eginywa omwenge simanya boni 7 simanya anti nkugamba nze mbatunula n'ajuisi wange obalaba ne bawoza mbalumisa enjuki abo bongamba obalaba omuntu afuna bufunyi sigamba nti oli mukyamu oli luli mutuufu kyokola kyekisinga naye osanga abantu nga tafunangako pate zirina influence kankuwa example gobadde n'emikwano gyo naye tobanko na mikwano nga bwolaba abo zawedde yatwala ka miliyoni ngeza bugeza level z'abadde onzera abantu abo n'ogamba nti nno muyina kirasi gye mugenzeeko kati nga wali abantu baswipinga buswipe kati omuntu alina lwalabanga ye ali old man out so si bino nti bakuwa eki ne waliwo olwotuuka mu ziri pate zolabanga boto zijja zaaka n'abazinzinirako bazizinirako tozibangamu abaana bajjira ku ziboto simanya maweeti bere yasimanya jinja gye twagenda sima red label nga bazikutide mu kintu kiringa kya matatu bwekiti nga kyaka n'okwaka ne baleeterako n'akantu akaka bwekati akaki waliwo akabali bakutta akantu bwekati kalinga kati bwekati naye nga kaaka nga waliwo n'ekintu kya mutima bwekiti kiringa kya ne baleeta kati bayinza obbireeta n'ofuna omusajja nga ye amaanyi ge ne ssente ze naki mwege ne kirasi okulaga mbu oli wa kitalo eri table is reserved for Janie Namukasa kati ng'okakasa abantu nti Janie wa kitalo naawe oyinawo tugeze bemwebisanya bolooza abantu bakuzalawo abo ba ntambi baani balooza Janie ogenda batudde wali ne balyoka nno bazireeta nga zaaka bwasi bati bazitukuteera ku teba Janie bw'otaba wa mutima mugumu otandika kati oba olina okukakasa n'abantu ne zino zisinapu ebintu bingi ebiviirako abantu okuwunga kati ng'oyagala bazireete bazisse ku tebo osumulirenako egira bagamba omunywi w'omwenge wuno omugagga oyiwemu bwoti at least onyweyo ka glass your friends ba taking over kati oluusi biva bwe bityo awo slowly ogenda omumaliriza kale oli simunywa kino nzinyina mukwano gwange yabeera London ajja wano Uganda n'agula boto esooka nga gundi bwabinyumyo yani kasufayiro bwe yagamba nti oguli ku mutwe gulamuza ogusigadde mu macupa omulaba n'abaga Noordeen ndi wano nojja gwe n'otula wali ku tebo yamu abanywi ba soda
nze nywa mojito ogimanyi kati nze gwe nywa munnange nani aliko colic wamu michungwa strawberry n'obulalalala minti ye n'atumye ecupa esooka ayina ne lwasuma sente z'ataalisi baba we n'akuba bukubi wakati muntereko ku mobile money ne babuuza bali awo tujja baddizaawo ono teyazze na ssente ate kaadi nazireseka ate bayiga n'obawulira nga banyumya emboozi bwe musajja watunga oli eri wazze kulaba mugaggawo ayina gy'alaga nti ndi wano alusa akuyita tomanyi nti alina mu bbaala oba tali mu kikiraabu kuba akusanga oba mu wooteri kuba mu wooteri babireeta oli kati you cannot avoid it naye osaba busabi Katonda n'ogamba nze sinywa shisha sinywa mwenge nange nsobola okuba waakabi nga sinywedde ki omulala abeerawo n'alowooza kati kankuwa abalala oyinza okugwa ku mugagga n'akugaba bakuwa eki balina fanta n'asooka yeesika n'agamba ng'asaba juice why nze bw'oba tosobola kungulira juice nga tugeze out waŋŋambye ojja out kati nyinayo omulala yagamba omuntu bano we batugeya ffe tutamiire atusenge atukenge agende fuluma kati babeera awo abamu mpolampola ogw'omwenge kati ne bino ebirala waliwo abantu nga babayita bakipapankulawa ng'anywa shisha n'anywa sigala n'anywa enjaga n'anywa omwenge ogwo ogwa buli kika n'ate n'akulaga ali soba like nga bimukuba naye nga talina kyaba nyinayo gwe mmanyi bamuyita abeereyo kololo w'omanyira nti yayisizzaako omusanga ababwa naawe nga munyumya emboozi eri nnomo naye wakati wagira omanyi omugamba wanywedde byaki kati ate amakinga sure abikubisa abalala mwenna mube nga mufaanagana omusanga abikubisa abalala abamu babikozesa bugundi buno buki bukukizi wabuli obuwuliddeko nali mbuwuliddeko mbosookaala ne weeyambula newebaka ennaku ssatu nebaza mukama eyankuliza mu famire ey'eddiini kale naye nga beebale kaakati tugende ku kiddako abo bwe batyo batambulira jostad omuwulidde njagadde kukakasa nti ebintu ebyo abantu bangi wano nawulira abantu boogera kamiliyoni simanyi akozesa singa nkutemera ate abakozesa omanyi kamiliyoni abantu bamwogerako ng'oggyeko me kamiliyoni otanywa njaga wasigala baŋŋamba ye wakasigaleti kamiliyoni naye abantu bali bakozesa biri ebisembayo naye yo nga tuvuddeyo nsooka onyumize ku Chosen Becky ekituufu kiri ki ekya Chosen Becky munnange ebya Chosen Becky ate saagala lwanga batandise okikyusa mu twist nti ate Amiri yansasudde Amiri tanansasula wadde ebibiri ekituufu kiri ki Chosen Becky relationship ne Amiri yaggwawo byaddala beereka byaddala teyalina olubuto emabegaawo ojjukira luli olubuto lwa Becky we yafunira awo ng'ali lubuto awo lukuzaawo luno olusembyeyo lw'omwana asembayo awo omugwa bajja basika omugwa nga bumanyira no mu kapu we zibeera abafumbo naye olutalo olwasingira ddala awo we yali awo olubuto awo kuba nzijukira omulaba nga ali lubuto awo yali olubuto awo omugwa gwali gw'amaanyi nnyo omugwa gwali gw'amaanyi nnyo to an extent omusajja n'akwata ebintu bye n'agenda n'anoba omusajja yanobya ewa Chosen Becky nga mubuzibu ki family eya Becky ey'omusajja ey'omukyala ayinza okuba n'omusajja family nga ey'omukyala ate nga waliwo n'omusajja waliwo omusajja agenda okwanjula Becky essaawa yonna omanyi kayimba nnyo ku mikolo kati abasajja waliwo family eya Becky erina omusajja gwesemba era ye muko gwe baagala tebyandibaamu eddiini omu musiraamu naye tebirimu ebyo biri nnomo nnyo omusajja omusiraamu awo omuwala nga si musiraamu n'akyusa n'erinnya kayinza okugaana akaana k'emasaka ako nakalabanga kannakabala n'akamanyiiro bye byali ono na relationship y'abaana abo
Amiri yali ne fuga bbi. Omukyala. Ngoli nnyo ku lunda lwa Amiri. No, Kati ani yali afuga Bobi? Amiri engeri omukyala gye yasingako Amiri sente. Ffenna tukkirize nti Becky asinga Amiri sente. Becky n'akwata famire yonna n'agireeta ewaka. Becky n'akola amaka ge ne Amiri n'amuleetamu. Bw'oŋŋamba nti nedda kikole nga bw'oyagala. Nedda ogambye oli yaleeta sente. Moze jangu katono otawuluzeemu wano. Jangu wano. Oli ne mukyala wo mu maka go. Wulira. Omukyala n'aleeta famire ye yonna. Kati obadde oyagala. Ono aŋŋambye bw'ati. Atandise nti ffenna tukkirize nti Chosen Becky asinga Amiri sente. Alina tali mubi naye omukyala abadde amusinga. Kati omusajja bwe tutegeeza nti ng'okkiriza nti ono alina sente. Nengula ebintu by'omunju tuba tupangisa nze n'empangisa enju. Nengule ne tugamba tujja kubeera wano. Nyinza okugamba mu bulungi nga nkwakira tubeere wano naye nga nze nsasulawo. Kitegeeza gwe tosasuddeewo. Ndi waddembe okuleeta abantu bange waka nga naye bw'olina eddembe lireeta abantu be waka. So singa osasulawo nsobola okukusaba olukusa nti ninayo sisita wange yali asasulawo. Wagambye yali talina sente. Sente z'oli zaali zikola ki? Nga bubi ngambye ffenna tumanyi relationship Amiri yagiyingire mu linnya 0. Lwaki? Omukyala yalina sente. Yabeerera ku 0 baali basulawa. Amiri era omusajja nga providing omusajja yapangisa amaka. Tasobola. Amiri enfuna ya ono bw'agamba nti yali ku 0 wulira. Ani akutaddeko weekyanga. Omulaba olaba ayagala obbiva ani akutaddemu. Tuli kiriya era ogenda tuwa information akodda. Olya bwe yeeyogeza. Oba yali. Kiriwo kye bakutedde. Tuna mugamba kintu kyonna yali. Imbuuza. Janie kikyenkoze kikyamu. Yesoda ono nga tomuleeta. Nayiga soda sayiga. Yenna aliwo. Sebo. Alaikum salam. Clear. Nnyo. Owaayi. Moze, soko gye kino kiggwe. No. Bayina ennyumba. Nenze kyendaba mu Janie alinga eyalidde. Abantu bakyogera n'ekirabikanga. Lwaki bwe nkubuuza onyiiga? Nedda Sirina wadde ebibiri just nti. Moze soko. My royalty. Eriwa Taina weeri. Olodde kyolaze. Nedda. Amiri muganda wange ffenna tweddira mamba. Kimu mu bulungi kale nga sikuteeka ku pressure. Bayingira relationship nga Amiri gulinnya 0. Nga Amiri mu busobozi bw'asobola enju y'emakindi y'emitwalo ameka 2. Ng'omuyimbi ono akube emikolo tasobola sula. Nedda bambi Amiri temumukuba because tetuli mukuba. Tunyumya by'ogambye. Amiri yapangisa ennyumba gye baalimu Becky n'aleeta famire ye. Nedda tekyasoboka. Akati Moze nnyonnyola ky'omanyi. Tekisoboka. Amiri yajja mu nnaku si mu bubi. Era Amiri yajja abaze sente. Era wano. Temugenda kumalako mikwano. Nedda teri yali omwavu luveru kyona talina wadde Simeon. Temugenda kumalako mikwano. Tukugobyeko. Ate tugambe ki? Kati Amiri andabe nga ndi mu mujje. Nnyonnyola ekituufu bwe kyali. Watandise ogamba bw'alinnya 0. Nkugamba bwe nti Amiri yagenda okwagala Becky. Becky ng'afuuse omuyimbi ng'ayingiza sente nnyingi. Because Amiri omulimu gwe yalimu. Komaawo kankuddiremu. Nga sente z'ayingiza tezinkana na za muyimbi. Amazo wange kubira atwala eri tomujjako bambi ajja kunyiiga anyiigeko naye wano teyagira gundi mugamba ovuga ngenda mukubira oba mukwate navuddeko kyoli muloji naye Amiri tomukuba siri mumukuba musajja waffe Moze Amiri nedde mwemba mwalidde muŋŋambe bannange wallahi billahi nze ndi mulokole oli mulokole kyetugenda interview tunyumye wano yeddini ayogerere Moze soko je togenda kuba Amiri nga tuli wano webuuza gy'obuuza obuuza tagenda kwogera ku Amiri bigambo nga omusajja ali mu bulumi bamututeko nedda bagenda mwanju mubeereyo kale mubeereyo kati mbabuuza nze ndi ku bwino wa Janie gwampadde nya 0 bogambye financially komaawo nayogeddeko ekikyamwe ntambulire nedda ati byogamba nti ono yoma kyali mugamba nti Becky yali apangisa ennyumba nga kati amono kyagambye nti Becky kasa naye yepangisize ewe emperedo Amiri kati ali peredo ayina ne Amiri Foods
naye Becky ogenda mujjako okigowolereza siwoza soko je muze bino byota Mose dini wajeregera Amiri sijerega oteka ebintu mu motoka nga tunyuka babulira wano mezobera ngo owuliriza nze Amiri siri mu mukuru ndiro ya wa Amiri n'abanyigirizibwa kati kyekyo Amiri kati kankubulire alete ekibiina ekipya tulwanirire eddembe lya Amiri twetaaga free Amiri ndi bwenti ku byonna bye baamukola nakati siwakanya mbadde nkiriyalinga kiri nti ekireetera obuzibu olumufa abafuna abakyala oba omuntu yenna afuna omukyala ng'akusinga chances zibaawo naye okukola ebintu ng'akozesa libate ye atya nti bw'agamba mpangisiza akayumba nga bwe kati kalamba nga risiti zijjiramu Chosen Becky kitegeeza Chosen Becky afunamu muli omutima gwo gumugamba sister wange ajje nga takubuuzizza kuba alina bya entitlement this is my home makyaze nyinawo omuki omwami so the other way round omwami bw'aba ye breadwinner yasasula yalabirirwako kwa finance zitambulira ku ye ngono omukyala ajjamu buzzi kireetera omukyala bw'aba alina kyayagala asooka kwebuuzaako nti mwami Amiri nina sister wange naye oba brother wange njagala asome nga ava wano so nga bwomanyi ejjoogo ly'abakazi lye mbadde nzija kugwe kyobadde wakanya ye kasitaafu namu ssente n'akuteeka ewaka ne kizuuka nti oyingiza 5 ayingiza miliyoni 2 toteesa kati Becky waava kwe kuleeta abantu abangi biri bye badde ogamba genda maaso simanyi so naleeta family yonna musajja n'akyogerako I'm not comfortable naye ng'atuuze mu buntu mu buwanga tekiriiyo ekyaki buli lunaku olasanga Nazaala omukozesa toyi Nazaala yamuleeta waka towayiriza bamuwe soda obuzibu bwe ndina ne Amiri twava ne tukola story eyo bwe twagikola Amiri yali mukambwe nnyo Namukasa yavayo n'agamba nti bambi Amiri ali mu buzibu family yonna eri wali Amiri yakola atya Amiri yanyiga nnyo yali agala na bwe yali ayomba yali agala story twagijjayo singa seekyo omugagga waffe yayingira mu nsonga n'ayita Amiri n'akisootinga n'asasula ne ssente bali twali basibe kandi kati wano weŋŋambira Amiri musajja waffe kikubenga munnamawulire beera nga nze kikubenga munnamawulire tuneetonda era ndi munnamawulire wano tobadde obadde mu kika tuve mu kika kyandi mukugamba kiriwo ekiti so ebyayonoona relationship so omukyala mbu bwe yaleeta family musajja n'amugamba ali uncomfortable nakyo ne batandikawo sika omuguwa mbungu omukazi ng'ayina ekisa manya balidde animo mbu ku kigambo tojja akaana ako nga kampisa kaganda mbwabadde n'ekisa abaana b'e Masaka bababuulirira tomutemerera mbwabadde n'ekisa yali lubuto n'abakazi ffe tuli banakazadde b'eggwanga nga tuba n'ekisa Amiri yakebedde ku baana nga si babe ekyabaana tekirina kiyingirako ani kati bw'oŋŋamba nti omukazi alinamu ekisa mbu obwenzi bwali bungi mu Bufumbo alimba oyo palapase nkuwa sayidi gye baŋŋambye nange nkuweya gye mmanyi eya Chosen so mbu ne batuuka kintu ne kigaana ne bapaatinga ways ono muweso naye waliwo ekigambibwa kali akabbulu ekigambibwa mbu bino ebintu kati ekibijjeeyo kiri kimu Becky Amiri kukkiriza kuvaayo no si Amiri kukkiriza Becky introduction ye esembedde akkiriza ayina omusajja ayagala okujja ewaabwe okukyala yes Amiri ye yakyala kati ayagala atuuke mu budde buli eri obw'emikolo nga tetusasamala tutegedde relationship yaggwawo buli omu yamuvinga naye ekiruma Amiri bwe bagamba nze waliwo yampadde info mbu ne Amiri Foods gyalina ebaluma kubanga bombo baali baagala adde ku zero atuuke amaladdeyo eri afuke mu ddwawulira yiyo omusajja akola Amiri yali akola mu kamyufu
akukabwa Amiri yali akola mu kamyufu wenkugambye wali obuzibu akawala kandibanga ne Amiri Foods kalina mu shares nakagala shares omugabo gwako eyo Amiri Foods bagikola Amiri bapartize ways relationship yabwe yamala omwana yali Amiri Becky yali awo olubuto nga lulinga myezi 4 nga relationship eyugo okuvaawo neki kyasinga ojijjawo bwenzi nabazadde mbu Amiri yete yali mwenzi mbuuza bubuuza tebamukomplaininga ko wadde saidi yange gye mmanyi eyachoze ni Becky yegamba ki saidi ye ya Becky eri bweti egamba ki wabya mumbu byonna waliwo mukwano gwa Becky yeeyita mukwano gwa Becky because I'm not sure ayinza okujjanga ye impersonating nebiri byagamba toli sure nebiri nabyo siri sure kyovula bateekako kambu waliwo mukwano gwa Becky yankubidde nangamba na mukasa kyokola kibi nnyo kwanza ekiriwa okwekubira nnyo saidi ya Amiri ne mugamba zisina saidi gye nekubiddeko gwoteesa ki nangamba mbo Amiri yali akuba Becky ate sike kannakampi Amiri yali akuba Becky ng'amukuba mbo era ekyayonoona relationship yali domestic violence wala kyewadde oyite fugabbi ng'oliteka ku muwala no bwe kityo bwe kiri saidi zaabwe buli omu bwati bwaleyinga ensonga ze ate omusajja n'omukubi naye Amiri n'omukazi omuyimbi omukazi omuyimbi Amiri bw'omutunulira akulabikira omukubi ebisajja gye biringa bikuba abakazi kijja kyambadde saati nga kinyumye kitambula kigayemba eno kitinga tomanyi kizibu bwe batyo regardless bo nga bo babiri buli omu amanyi kale kambuuzeeko osobola okusitaaninga omusajja kuba asisobola ate nze siwagira na mukazi abeera na musajja amukuba osobola ofiirayo ddamu katono osobola okuba n'omusajja nga kuba sisobola kale bw'aba alina ssente ne bw'oba olina ssente asobola okutta obeera ku riski y'amaanyi mubi nnyo olaba wali bugenda okutta omwana w'abantu akugambyeko ogambye osobola okuba n'omusajja no kyenkugambye moza maaso Amiri is my good friend ekyo tekigenda bannange no saagala munfuule muntu wankwe nze kyenkugambye mukwano gwa Becky byebyo ye byayogera ne saidi ya Amiri nenjikuwa kati gwe weeyinga kyoyagala weeyinga naye nze nembuuza gwe wange balinze sibamanyi gye nitumanyiganya emyaka gigenda mu 10 mbuuza omusajja kale bw'aba mugagga n'akuwa emmotoka n'akuwa amaka naye nga bw'oba kyokoze akukuba me I don't believe sikiririza mu relationship eri violent omusajja asobola okukuba ekikonde n'akutta okitegedde so era omukazi yenna bw'aba ali mu bufumbo nga bulimu okukuba oli wadde mbuvaayo dduka otaasa obulamu bwo mu kulwana kuno asobola okukuba n'ofa ate obulamu olina bumu Becky ndowooza owulidde ago magezi gakuweereddwa naye Noordeen moze kanyinyuke Dini tagenda kuntabula n'abantu alaga mbusimanya ngamba oli bali bamukuba kuki nze mubulidde nedda Amiri is my good friend by the way ngambye bwenti amajje ne okusinzira ku kyambolidde moze beera owulirize nedda moze jangu otuule wali temugenda kummalako lwaki ambulire kyemugambye ekikifu mubuuzizza ne ku Monday ngenda kulya mmere ya Amiri Foods yetumenya ngenda kufunira emmere endala moze wulira tugende ku story endala bw'oba n'omusajja akukuba no nze mugambye saidi ya Amiri ne mugamba ne mukwano gwa Becky nedda saidi ya Becky egambye eki nkugambye mukwano gwa Becky eyeeyita I'm not even sure nti mukwano gwe simanyi abantu nsobola okukubira ne kugamba nze ati singa yagambye nti ayagala ssente wamma nsobola okukubira ne kugamba nze mukwano gwa Museveni president w'eggwanga ndi mukwano gwe naye nga nimba so mukwano gwe yagambye ebiri ne ku public domain yabigambye ne Kasuku mbu omusajja yali akuba omukyala nze nenkugamba ne saidi ya Amiri nenkugamba ekizibu kyono kyetufunyeeko obutakkaanya mubuuzizza nti gweosobola okuba mu relationship gye bakuba nangamba nedda ne mubuuza omukazi gwe bakuwa omuwa amagezi ki sirina saidi gyendiko naye ono Noordeen ali mugezaako kundaga nti ngamba oli yali akuba oli si kye ngambye lwaki akinteekako lwaki ammalako abantu
nze nvaako Amiri mukwano gwa twaddira embeera gyateekawo eri bwe oli mwannyina byonna nga amaze obyogera oli wa mama nange ndi wa mama omuko mu lujja Kyozeni Becky n'abawala bonna abali eyo ng'oli mu bufumbo bwonna nga bakukuba Janie akugambye kwatamu ebintu byokole ki bazzukulu baagamu nga tuli tuti era nina ne bennawulidde bagamba nti Namukasa yeetega Amiri nyongero bajjukize essaawa eno nti nze ne Amiri twezira no nze ne Amiri twezira Amiri ye Mutebi muganda wange omukulu yenna Mutebi nze ndi wa Mamba lwakuba Amiri sorry bwe yali kyenjagala omuddira Amiri nakola eyo story kubanze bagimpa yali hot story tebannamusibirako bibye nga bamugamba alabika yabawa amawulire alabika ne batabuka ne bamugamba otwogerako n'agamba kati kambeera omusajja maka kaŋŋambe Namukasa ŋŋenda musiba so Amiri am not happy kwekyo era ne tumugamba zisole ez'okumwa omugagga waffe yayingira musango olaba omugagga no tekiriko ku kivulu kubanga Amiri yasiisirira mpererwe atunda mmere ye yapangisa n'opangisa oba mala bwe batyo kola nga bawaata obumonde bw'enkya asula eyo musajja wattu naye lwaki omuntu abaana asula kumpi n'Amiri Foods ogambye naye teyanoba bamusibirako bibye no kyonna kyekiri kaakati bamusibirako ono omukolo gwa ddi omukolo gwa Kyozeni Becky waliwo eyaŋŋambye n'aŋŋamba Namukasa bino byonna bye bateeka ku Amiri manyi kati byambu byonna ngamba bino byonna bye bateeka ku Amiri Becky alina omusajja naye omusajja ayagala kukyala kukifuula official but they are looking for ways no listen they are looking for ways okiteeka mu public okututeekateeka muleme kugamba bagambe Becky zikukyala Rebecca zikukyala tusuubire nti olulenzi lwaffe olw'emmamba muzzukulu wa Gabunga yali baleme kulinda Amiri tugenda olaba Kasanda Amiri tumuwe ogw'okufuna Kasanda James talina foods balinza okugaana ngenda kwogera Kyozeni Becky mwannyinaze kale bambi bakola ne video ya Wumula kyeŋŋamba nakufuna na Wumula maama Wumula otya bakyala tetunawumula nga bakukuba njagala kwogera ne Amiri kape yali nungi nze saabalaba nze baali banyumira kape yali nungi saabawanya obudde just Kyozeni Becky mwannyinaze ebibika naye naffe twaliwo twali balungi mu byalavu kankuwa obudde oyimbe bambi akayimba kabute kamanyi namuteeka mu video surprise yateekamu mu milioni 19 n'engamba otyo abayimbi be abataano abasooka mwannyinaze aba muyimbi wo Becky yes Becky mwagala nnyo era ne mu mmotoka yange n'ennyimba ze zisukka ne mutaano nange kyemmanyi mwannyinaze nze yaŋŋamba baamutuntuzanga era Becky bye yagambye kasuku Becky njagala kukakasa Amiri tannampa wadde ennusu ebisatu nze bino nkolera ku lilla ndi munnamawulire Becky yafuuka mwannyinaze yakolako abwawusigaale wafaawo mu kikajjo nga mwannyinaze nga nkwasa ennaku naye mbandi awo ng'akoze eki ng'ayimbye neŋŋamba alibanga be bamwogerako ebyo byonna abikola aba silent baana biriwo omuntu okukuba n'omuviira ebya Nakatinda yanjooga but regardless ebyo byonna bibeeramu mu relationship just because fe abantu abamu wait n'abantu baawukana nina ne gwe manyi eyita mukyala gunti ombwati ninga bayawukana dda just atya buti public mujajinga ebyo ebintu byexistinga nnyo mulimu ne baserebwa abamu oyo ye munnamawulire beekyawa dda n'omusajja naye buli busaawa mukyala gunti ombwati ninga beekyawa just because batya public obajajinga yes ne babeera mu bufumbo obwo they fear public obajajinga kyova laba nze siraga musajja naye wagenda n'olaga okutukuwa omusajja oyo buli omu akunoonya ono w'esouth wali bwe kuti oli n'afuna naye ebyo ddiini byokola ezo videos ezafuluma nze nazifulumya Janie ezo video ezafuluma sigenda byogerako ebyo bintu biri personal kyeŋŋamba kyembadde nnyumya nti no naye nga tutambula ne bannaffe naye bannange mmoze banvuga bubi eno ampadde amazima ge ne mmugamba aŋŋambye bw'ati simusajja aŋŋambye bw'ati nkyammanyi nze siraga musajja ne mmugamba oli mutuufu nti era walagako omutwe kale ate mbankoze kikyamu ki mwogedde ye Madam Miruka leero nga tazze wano mwamugoba mu kikoosi ahe naawe Omulala yakuyise
ate nzijukidde kanvuga emmotoka yange ngende mulekwa waabwe omaze okulya soda omunodde kozi wabadde oli tetumwogera ku katono aliwa oyo kasusu timutege munca laiti egenze ziri mmeka 16 assalamu batolere salamu naye kafunye musiramu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nsana somera ku ayu product of Islamic University tonja samira gunjoje wayingiranga naye wajiteeka wagendanga ne hijabu yo mu kiveera ngobe ojamalanga ayingira omukolo ne ngamba Janie yabaye oba ojerabidde buli asomera ku ayu abeera n'ekiveera mwe batwalira ebigoyegoye lwaki temubabulira abakulu nti bannaffe oba muzirekengayo naliko wamala property services batunda amataka naliko Agudde nga waliwo emizikiti batimbawo habaya lwaki bwoba olina gy'ova mukyala eswala neekusanga awo ng'obadde oyambadde bwoti okubako obukubi n'oyingira jibba gwe abamanyi toyinza kusaala ate nobba oba woyingirira weekubiriza osaale ate obbe kiba tekikola makulu kati oli ayingira naye eno ne bazireeta bazibbayo era Uganda babbanga tuli babbi nawulira bagamba nenga toza okumuzikiti bazibba ate n'abasajja ajjaye Peter aganze majidu n'alyoka abageza mukutami muntu Allah nabbe engatto kaveera kalamba naye baliwo gwe baatayiza kambaleke musule bulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mweraga